Erinnya ekkulu bamawanga. Era oba ekibali mu kifo erinnya lyange n'ekiboba ekirongoofu, kubanga erinnya lyange ekkulu bamawanga bayingira Mukama w'eggye. Mukama amanyisizza abaweereza be obutuukirivu bwe abwolesezza ddala mu maaso g'amawanga. Lupapula 5 katugende ekisa ekikulu. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo njagala ggwe mu nsi nga likolera mu ggulu. Weerere yaffe yaleero, tusonyiwa okwamuna kwaffe n'okutuuzibwa Katonda. Otutwala mu kukemerwa era tulokolere mu mubiri. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, bamanyi okumanyi abantu Katonda n'ebibadde baagala. Era abatasinga byonna tuze ebirowoozo by'enfa gyaffe ng'ossaako omuliro omutukuvu tukwakalire ddala. Tereza ennyanja ekitukuvu nga bwe kitugwanira bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amateeka Mukama waffe Yesu Kristo gayigiriza mu bufunde. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti oyita Isirayiri Mukama Katonda waffe Mukama ye. Era yagala Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubeerera ery'okugira nti yagala Katonda wamu n'okweyagaliza. Tewali tteeka ddala erisingamu. Amateeka galiwo gokubiri, amateeka gonna mwe gasinzira era gebagala.
Emensabbiiti ebirira okukolesebwa essaawa ebbaliwa n'ebiri biri ku lupapula 19 mu kitabo kyaffe ekyokusaba. Ayi Mukama, tukwegayiridde olire musaasi okusaba kw'abantu bo abakukoola, bakutegeera ebigambo bye bakwale mu kukola, era n'okukola omukisa n'amaanyi okutuyingiza byonna n'obwesigwa bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kiseera kino abayimbi bagenda kuyimba kuli abamusanvu abalikukuka.
okusinga bwekigwanidde okulowooza, naye okulowoozanga nga yeegendereza nga Katonda bwe yagalira buli muntu ekigera eky'okukkiriza. Kuba nga bwe tulina ebitundu ebingi mu muntu gumu, naye ebitundu ebyo tebirina mulimu gumu, bwekityo ffe abangi tuli omulimu gumu mu Kristo, na buli muntu tuli bitundu by'abannaffe ffekka na ffekka. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Katulokote tusome Enjiri. Enjiri etugewandiikibwa mu ssuula eyokubiri olunyiriri olwana n'omumu Luka omukonzi yawandiika. Awo bakadde be bagendanga e Yerusaalemi buli mwaka mu mbaga ey'Okuyitako. Awo bwe yakamala emyaka 12 ne bayambukanga bweri empisa y'embaga. Awo bwe baatuusa ennaku zaabwe baali nga baddayo, omwana oyo Yesu n'asigala mu Yerusaalemi ne bakadde be ne batamanyi. Ne bwe balowooza ng'ali mu kisenge kyabwe ne batambula olugendo lwa lunaku lumu, ne bamunoonya mu baganda baabwe n'emikwano gyabwe. Bwe batambula ne baddayo e Yerusaalemi nga bamunoonya. Awo ne bafuba bayitawo ennaku 3 ne bamusanga mu yeekaalu ng'atudde wakati mu bayigiriza ng'awuliriza ng'abuuza. Bonna abaawuliriza ne bamunyiikirira ku lw'amagezi ge n'okuddamu. Awo bwe baamulaba ne basamalira. Nnyina n'amugamba nti, mwana wange, kiki ekikukozesa ggwe bw'otyo? Laba kitaawo nange twakunoonya nga tunakubadde. N'abagamba nti, mwanoonyeza ki? Temwamanya nga kimuwaanidde okubeera mu bigambo bya kitange? Awo ne bategeera kigambo ekyo kye yabagamba. N'aserengeta nabo n'ajja e Nazaaleesi n'ababuuliranga. Nnyina ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna mu mutima gwe. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mukisa eri Katonda n'eri abantu. Endikiza y'enjiri okansaamu nani nzikiriza Katonda Omukitafu Ayinza Byonna omutonzi w'eggulu n'ensi era ebintu byonna ebikaalakaalika era n'Omukama wa Yesu Kristo omwana yazaalibwa omuyeka Katonda yazaalibwa kitaawe zonna nga tuzirabako Katonda abamu Katonda omusana okuva musana Katonda ddala abamu Katonda ddala yazaalibwa eyatondebwa alina okubeera okuja kitaffe yatonda ebintu byonna yeba okulunako kwaffe abantu n'olokozi waffe n'atwalira omulimu oyo muwala tamu musajja kayaka n'afuka omuntu n'akumira ku nsaalaba mirembe yamuteekera waffe n'attibwa n'azimbwa olunaku olukusatu n'azuukira wafu nga bwe kyawandiikibwa n'agenda mu yadde omukono ogwadde ogwa kitaffe era aliwaliokomawo ekitiibwa okusala omusasa kwa Munnawafu obwakabaka bwetukolekebwa era nzizo bw'ebutuufu Mukama ayogedde obulamu ava mu kitaffe n'Omwana asinzibwa ate nzibwa kitaffe n'Omwana yagera bannabbi nzikiriza n'Ekkanisa emu y'abantu bonna era ebulamu bonna ey'abantu
Ujjadde okusobola eri era tusobola okutujja kwawasa n'obulamu engeri okutya Mukama abeere nammwe. Ekiseera kino bajja jangu otusomere ebirawo. Satu nnyo okusabana buli nnyo omwedera Mukama waffe Yesu mbuulira ebigambo okubirako akati kasuka Moses akwa mulina kakoza tekyo kyalisikawo kusa ikanyokoka akozesa imwanguwaga mukasa mukesende waswa bana Amerika Islam wasaima ngumu ikiwao neno leselule wajoni selwaki ekukelele na wanadaka nekusina kwenye endo siku waki sana alipati kare James Kate kaso sento negwani na nafasi kwa kweli kami kiwoto imani muraha Robert Mulingwa wabalika Mulingwa ibada isuke nipamna na kinobe walolezi kasa ngapa sabu yowe kwa ombezo kana kaweza kana singo nisara balisa kwa Samueli kwene kuna chako Lembre wawili wani Nimubantu wa Yesu Nimu itamu Yesu Nimu kwe Yesu wakula Mana kumrudi kukisa kukuzi Ni mana kwa maji Yoko Matia Sebuah lupa Kuna kira Nipa kia Newezi Wamumbai kawani Kumbawisi Yepi dikutewi Mungkaisa itu mobilu Jodina Nemei makrani Naika wakabadika Kami Sambil Jibaya Jabenda Wakil semuanya Jabenda Jumpa Masalah Jadi jangan Banyak makhluk sini Ada Kali semalam Waktu baru Semua Dia sembilan Bajoni Senghiupa Lima Jadi yang berlaku Andi Andi Ninja Yang kali ini Mungkin jadi Diskon Sembunyi Diskon Newton wajenda Neisi ni hatuwezi kusimulia hapa kiwemo wajoe hii bika every responsible for this to second jadi sekarang dua kita sama naya ni aliasi mungkin mitumu wetumia unanipa kwa sironi seta chukuli ni mkesima mungkin Moses Pasasi Kapeka Nakaseke Julius Seriano Kolo Nomoli Sudu Jadi Sinatenya Mungkin Perasanya Masuri Dan Masih Mungkin Sambil Daulah Soko Koti Dewi Penanyua Mungkin Sibit Seliye Namutu Ibadah Semua Mungkin Sambil Diberi Imania Politi Naku Mungkin Diberi Suka Bantuan Mungkin Akibat Mungkin Mungkin Suka Wajib Musafir Kono Tetapi yang sampai Main Wajib Susah Syekh Jual Syekh Mungkin Alis Ibu Memang sesia nama
abantu ndabazibwa Moses alikusi wapenzi anazo ikusi na mkasa wa Matias Elias Wadilas Mesama wajipi masimesa Mesama na imesikia wasani mabonga ukasema wako ni kusiku Yepeni kisha na wale wanatupeleka kapichi akasema kama hapa kama Islam batafaki wapo si George Sati wakusopa ukatu ukoto yeyote umeni na kitu wanyeusi hii kama Robert Kabula nyeusi kuwa yenye upende namo ni kwa abashiri masende wabeka senda wanafanya ile mkono katika hiyo the progress marunga wa amani kujita na mabudu Joel ile niba mungu sasa niba na sauti kwa nile tukati mungu kusoka kasa sema anaburudi soka kuongoza baba Mungu kinamba nini soka ni mazingira ya watu wanatakiwa kubilana vibayo kweli hapa kabisa sadama kama Mungu sana kwa sababu baba na kanisa Mbali kwa sipata na Mungu kama yeye ndiye kwa wakati waliona kupata kibali walipokuja wameishi bali sasa kwa kukaa na huyo ndio basi sasa na kusabiri kwa Yesu Kristo bila kalenda kama kutoka kwa lazima sisi kwa mambo mengi yanayotokea kwa hiyo sisi kwa ukisoma kwa basi kwa kusasa kwa umwa wana sina kwa ndio ya kusoma kwa yeye kwa ndio kwa sasa kwa ndio kwa ndio kwa dada na kumaliza mwezi Mana saudara tunakuisa mpaka kukasa sana anaomba anaomba kusaidia kutenda singara kwa somo kuisoma ndani ya ana kwa mapresi abana kwa dunia hiki pia ndio kwa mwana Bali kulikuwa sisi. Sisi ndio tunaishi kwa sababu mwaka mpya ni kuhusu nani mpaka za wiki Kusa sawa ya Mungu. Sasa hakuna yeye akadili kwa mkutano kusa. Amesawa ni karibu hivi kwa sababu ni sawa Kusa sawa ya Mungu. Karibu kwa sababu sababu ni Waloko wao wanaogopa sura ya plana. Nao sababu ya ripoti ya kuita. Profesa John Kanda cha baadhi ya somo. Kwa somo pamoja na hiyo kwa namna ni bora. Tena sasa mwalimu kwamba Mungu anakuja kutufikia wakati kusema kwa mmoja pia wewe fanya mkoso baadaye basa sawa
Abalingi bajja kuliwolinga
naffe nga tuyiga mukaaga mu ssatu mu kitabo ekijja ana mu mukaaga mu kitabo ekikadde tulyoke tuwulire obubaka obw'okuwula. Twebaza bonna abaasobola okutudduukirira ku lugendo olw'okuwummulako ebbaali era n'abalala tubajjukiza Katonda bakwateko kubanga si kibi okusika amasumba naye byegaana tubalise naffe omwoyo kibi tugabanira mu bulumi. Katuyimba oluyimba mpaka mu ssatu mu kitabo ekijja ana mu mukaaga mu kitabo ekikadde nga tweteekateeka olw'okuwulira. Yeah.
Era
ekyo omukulu n'amugamba nti genda maaso akaalona ali kamanda alikukirawo n'anakukumba ng'amanyi nti omukulu bwategeereza kanti okumugoberera alambula bakusaba okugamba nti yesalawo tegeeza ayinza okulambula bwale naye njagala okuba ekifaananyi singa wali kamanda akambula obunyiriri n'akuba ku nkola n'aweka akolewo omunyiriri olugako n'akitunda omukulu bwe yabadde asubira nti amugoberere what will happen? Ebyo ebintu ebirowooza nti biri automatic twebwe tuba tusaba ebinesaala tusaba egamba katugambe singa tubadde tusabisa okere tusabisa yamugamati yinza okulanga zirazaako ekikiza katusabe nga tugamba nti singa osirika kiyinza okwewunyisa ekanisa kugamba naye nga tebakugoberereze mugenda okuwulira nga tebaddala era ebiruka ebisinga esaala zetusuubira okusalira awamu olwokubanga tubano tukozesa ebizindaala ebiruka ebisinga kwabaweereza twetuze tufaafaagana nazo nga congregation ekoze eki era singa ogamulonani kanzija kujjagasoe nzibeeremu katono ogenda okuwulira nga ekanisa yonesigeekekuddeko waliwo ebintu betusuubira nti biyolobaki naye ngaakosi tebibeera kakati n'abazadde bano basuubira nti yesu ng'omwana eyazaakagoberera bwe bazze naye era bwe batandika okugambula kubanga kugaokumanikokeko okutononkulu bw'oba wayiseewo omuntu omukulu era ntera okugamba kikiringagamba akobatambula n'amukulu obanga otambula omukulu oba batambula n'omukulu ne babagabula emmere tojjanga n'okukubana waliwo asinga okusiibula tajja kulinda omale kunaabamula yatambula kutambuza yasuubira kumanikala ebikolo naye singa kiri oluvannyuma oba byosuubira nti bakugoberedde bakugoberedde kikyokola kubanga tulowooza nti abantu baleka okugoberera balekanga basabisebedde twagenda Isirayiri olumu okulambula naye twali mu kibinja nga kikoyamu abantu bali abiri munaana bampeera kulambula ebifo ebyenjawulo n'omwami eyali akutambuza yasajja muwanvu era nga yeyita shepa era nakugamba olwokubanga abamalambula bababangi gagaekuba mukwako ennyo okasamula abayiseeko ebamugoberera kati twatambula mawetyo naye akutambula kuba kulungi nekuba nekukiraga kukooye mugurupu yaffe waliwo omukyala yakabadde yatuuka ekiseera nawulira ng'akooye era yatuuka awantu n'abuuza naye naye abange twaba sente miteezo ezitaggwako mutuuze ewaffe kati tetwabana nti mukazi waffe yali akooye nnyo ekigendewa tetugenda kulambula awantu awamu tetwagenda yali kabisa wakereziya ekwalukya ntoba abalambula ebyenjawulo gyakolebwamu ebintu ebitali bimu kakati omwami oyo eyatulambuza yali atwale gaideni oba gaideni nga tugamba nti muntu oteeka okumanya muntu ki tugamba wekwatutambula oteeka okumanya wekwatutulaina nati maaso nakujeemabega nagandi okulumanu abantu obeera kuli maaso kaliiwo ntegeeza nti bwe mbaneninaano simulaba ati tetubeera kuba mu kanisa eyo tutambula naye nga tutambuleko akagendo mwami oli yalinanga system ati nga omutambula netambula netutuka wemutuse abantu muyingire natantuka abalama akubala akati yabala yabatulaba buyamisigiwani ekyamazima nakukwagenda okwekumelaoyomukwetulama netukozesa enkola eyabagambye tumula kuli maaso okwega kuli maaso nakwewaleko balina tusomayo omu yagamba nti omuzeeyi wetwabadde naye omuzaababikamanyiyo ekyamazima kwagenda okwetulamula omuzeeyi webali mwami osobola kweyongerayo kulira kumala kunona omwami nakugamba
era kugira ese otamusana muligi oboyagala kuva mu nsolo kuva kugira neka kugira okusigala mu mbeera eyo agende yenaddayo anoonye omukyalo era ekyamazima bwe yaddayo omukyala n'amusanga nga kukereka bwe twali tugenze twasiba okugenda ye bwe yawulira nga oyo n'asuka kubalaza era bwe yamusanga akati omukyala oluvannyuma nebajja naye mpolampola yatwalira esajja okulaba nga bamulaye naye nekubuuza omukyala obadde osigadde nga kumulowooza ki naakati zinakoledda oba mugenda mugende kwegamba nga yeekaliddwa tegenda kugamba nti nga mubadde mutambula oluusi muyita okulonda kwake kwasukiranga buli muntu yenna afaayo okulaba nga tasigalira n'omukyalo gye yali asigadde era ekyamazima tetumanyi kyalibadde kiririra kubanga singa twamuleka kubanga kubibwanga namukungateekuddayo kati kyali kizibu nnyo naye mukama namubeera olw'okugamba abantu banaabanamuabayeekirire bamanyika abantu kusibagula n'ebikwanaobiri kale bagenda bakola batekinga nga wegenda munambula okakasa nti mwina muli wamu neddala okubakuekirwa kyabazadde ba yesu nga batambula olugendo lwa lunaku nga lugamba bagenda okwetunulira nga balaba omwana nemulaba tumanyi ntubeeraliwo oluusi wababeesooluginaobaesogaeina oba ki era badde kugira nga atwalire munango enango kristo naye emwaka obuwedde naye nga tubeera okulinnya maasi okomawo erangani n'ambuuza esimu yange mugirina singa obwira kubi nayo esimu yange kasigiraba anabagikubeko nendikubako ngekula naye nga teri n'omukyala gwali naye nagamba mukekubanga mugeswali mubadde olwekyo sokumuleka okulinnya banzeeyolade obanga okesigadde twebaza katonda olw'amanga agakulaakulanye abatema kulabiki namuki tebakutereki tebalabye era omukyala bwe yaddayo esimu n'agisangawo n'afunawo ebintu by'okusanyuka tekugamba kyentuba nti buli lw'obanga ekintu kyo tokiraba ogezaako okuddayo okutwesinga okuzuula kyasigalidde kitya oba kyasigaddewa kati n'abazadde bano bebalabanga yesu bali naye ne basalawo okuddayo tebasalawo kugenda maaso era abantu bakafaayo kubanga olina okubalirira ne bagamba nogamba naye twatambula olunaku lulamba n'omwana talina magezi aneereeta nga abantu balina bintu bingi olyayo omwana ategeera kati omusaba limunakani bali bbiri balisobola okugereka bingi nnyo ninga abazadde era n'obuvunanyizibwa bagamba okuyinza okuleka omwana okoze naye ate okusuubula eno ekitundu takimanyi ekimanyiyinza kuba babikuuseeko ne bagamba okuteeka okulungi wesinga obatokamu n'ozuula nga wayogese kuzeeko kikyokola era ddala olowooze obanga otambudde takiyingiramu ako olowooza nti yesu okyalengana kisoboka okuba nga wamuleka ku krisimasi tuwagende mwabalamu mwayingira mugenda kusande ebigenda wetu ogenda okugenda omwaka yesu wamuleka oba ku lusooka omwaka tuyingira tutambula akatokatugenda kusanvu naye nga yesu wamuleka obanga bayakubamu omanyi waliwo ebintu yesu tatwagala nabiri akati waliwo ebintu byogamba abandi bagenda okulaba nga engeri yabo sijja kisobola gwe n'owulira ki n'obivamu n'osiramu katono yesu alina okuba nga abadde ate atambula nawe kagagatuna naye n'atuka waatuze n'alaba nga takyamulaku naawe n'agamba nedda zeeyongerayo naawe n'akuvaako gwe weewagala kugenda mu maaso era singa okitunula njagala mulabe obufu obwaliko abantu bano tebalekanga olugendo lwagulamba bwe baalaba nga tebamulaba ne baddayo e Yerusaalemi ne bamunoonya olulimu lwa 16 Ekula
kugamba nti olwatuuka waali kawe ennaku 3 ne bamusanga mu yeekaalu ng'atudde wakutuuka n'ennyirira. Olugendo baakambala lwalunaku lumu, naye Yesu okubabulako okuddamu okumulaba kyabatwalira ennaku 3. Kyangu nnyo Yesu okuvaako, naye ate okubbira oba okuddamu okwetaba naye kiyinza okwerewangu. Kyokka olaba nti tugamba ekintu okuti kusobola okusinza kiyinza okuba nga kikwateka, naye bwe kyonooneka okuddamu okukitereeza kiyinza okutwalira ekiseera ekiweramu. Si kiseera kyokka naye n'ebigenderako. Kyokka olaba nti abaganda baga nti bonooweeka bakalinda kolaki kusaaba ttaka, kubanga okabola okusaaba ettaka ne weesanga ng'ate ekyo mulimukaweeka. Kati okunoonya engeri yokulongoosa kali kukonoona n'okuba kiyinza okuba ekiwanvu. Tugamba ebintu ganda wera yagamba nti ekyoke baliwanira bikyatuki ku mugongo ne bwe liba okwonoka olwekitokeboniraba nga lirina positiri ey'okwonoka kunekono nga bukyakiraki nga bukyali naye bwe liba likwonoka oba netasobola waggulu the only possibility ey'olina okukola kugenda kulirikirawo ekudde bwe liba tekutuse butuuzi. Waliwo ebintu akusaano bye tugenze bye tutatwaayo n'olowooza nti byekola byokka lwaki, naye olitogera okuddayo atuyinza okuba nga waliwo ebintu bye wayingiramu bwennabeku era n'olowooza nti bikyagenda bwebityo mu maaso. Waliwo abantu abagenze ne beesabisa ne bafunamu abantu abalala ne beesabisa ne bagenda wala ne bagira ki naye mwana oliwo abagenda ku ebyezamezamaziko natali omulamu obwabintu akati kweno kwe bakyakazanga nokalikoku obusumu bw'okuweereza kisi era olina okukanyizibwa era okuddayo okunoonya n'okubandeeba amakunoneyeseaaakisembe ekyekyagamba abulamu akati bwe bamutuukako bamusanga atudde kuyeekaalu ate basanga yinza nga bamuyinza era ng'ababuuza bonna bamuyinza n'omuyingira obamakezekera okuddamu kwe. Awo ge bamulaba ne basamalagirira nnyina n'amugamba mwana wange lwaki okukozeko otyo laba kitabo nange twakunoonya nga tunakuwadde. Kaakati n'abaganda nakuuliriza bati teberezebwa n'okunoonyeza nakusa mwana abakuzeeko mumutudde waakigamba mulowooza nokwekola yataaeko esageegerera kati ababuuza manyimuuliza temwamanya jagala kulowooza kigambo ekyo okumanya temwamanya kasimwanyidde okubeera mu migambo ya kigambo temwamanya kasimwanyidde okubeera mu bizinesi ya kigambo mansuubira nitakuba mu masafe gammwe nzire kunaza kubeekokubeekisa okutambula naye nga tekyomulimu gwabeera wansuubira ntukubagenda kukyalazaabo okurismasi enanga nitubeera kwawukula tujja kubeera mu bulamu obwo mwana nga omubaziyo mulamu lwaki nanooyizaali singa omuntu abadde akubuuza Yesu katika anoonya yesu kuulizaali tewamanya Yesu ekimulaba si bintu birala bino oluusi tetubeeramu ne tulowooza bitwagala okumuyingiza mu bizinesi ezaffe waliwo omu yagenda agamala nti Yesu yebaze naye omuweerezaa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  Yesu
Zesate komulimu bizinesi kubera kitange kulabanga abantu balokolebwa n'okutuuka mu maaso ga Katonda. Kati nga tunakulabula ku mubala we Pawulo kyabadde aliwandiika ebbaluwa eyo eri Abaruumi ensula y'ekisomi era yasabye ekyejo n'atagikyenkwako ekayiri kubanga tulina okukola tunoonya Yesu nga tetumanyi nga tumunoonyeza mu bukyamu nga tumala ebiseera era bano abantu babalema okusabu nga bamunya kubanga bo balina ebibasuubira nga Yesu yalina okuba emirundi mingi Yesu tumuleseere nga tulowooza nti ateeka okuba wano yeekakisiwali kulama kumukira basaka bagezi abawe bubani baba bajja bano omwana agaalibwa ebulimi yagezaako okukola genkulu naye bomumagezi ab'omuntu ne balowooza nti abana omwana agaalibwa kabaka bini ateeka okuba mu lubiri era babagenda wakwemu bakutuuka ku kisenge bwenaligani nalegera tebamuwulira agalako bagamba tukoze tutya badaba okutunulira emunyenye gamba akukana tusooke bulungi bwabakawenokulemuwe netusooka kunoonya ddala tumala kunongera nokuba kutusenge olwokukati Katonda waabwe nakusiga n'omala okutuukayo n'omala okulemwa n'olyoka omuyita Yesu taliwedde kutambula naffe nga tuli mubyaffe ddala asakuba mu bizinesi yagamba ffe munaanfaanako n'abafaanako tineyebanaakoolera ebikulira nebigage nti munaagamba ebirungi Yesu nga tutambula mu mwaka omujja era batusomyeko omwaka okutaka akasalu gye tuli twetaaga twebuuze obanga tukyali mulayini Mukama waffe Yesu Kristo ky'ayagala tugende. Pawulo ky'agamba kusula y'eby'ennyimba ebibegalinga Obuganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo ebibiri byammwe saddaaka ennamu ekkubo esanyusa Katonda tweweereza Katonda. Simanyi gwe weewaddeyo abalina kusobolayo emibiri gyabwe abalala bagitumbula abalala bagifumba abalala bagisala kakatu abantu balina emibiri gyabwe kusomanyi omubiri gw'okubaddeyokola agenda okuweereza Katonda omwamagezi tulina abantu nga baweereza kirabu olina omusala ogaaaaaeyo baweereza kirabu kimanyi baweereza n'agamba ntisooka kufaananyi kumanga ng'ebyere bino neebeera okutuusibwa olw'okulamagezi gammwe amanja mulyoke mutemewe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa amena abantu bangi nnyo baabadde okwefaananyiriza baba kwefaananyiriza n'ebino mukifo okwefaananyiriza Yesu temufaananyizibwa n'emirembe paka emirembe Muganda yagamba enyebenga buli kuddawo okusiga ki okuddawo okusiga kunaako era omuntu yagamba nti abantu abasinga ku mirembe egisinga batumbidde oli batumbidde ono yafenye ebendeza tegiyise n'omumanyisa abatoyagala asaba kuddamu kufa aganyuleka kanfe singa kusobola kubanga abantu bwabafira nga bakuliza okunya bagira banaye ekibwe naye abana bagenda okutuuka ku mulembe bagenda okutuuka ku kutuukira ngaokugaina kunya n'abonaagama gwe bakola
Oyo kwenda abana bakuleta sekulu. Abana bakuleta kanira bakusesa kampala. Kwela abantu bakuba bakusesa. Emuyegena muzino. Kuna abana bakukambula n'ekyo. Yesu yakumuleka. Atagenda okulaba mu kibuga kyammwe. Mbeera si n'asikamu. Muli mwitwala musebe yeyogera ennaku zino. Nnaku zino bawulira abantu akwekola ki? Akwekwala. Kale mugira mwekwala naye kimaliri. Mujja kimuyogerere namutuuse nga temuyinza kumalamu. Kubanga Yesu n'okuleka emabega moyinza kumalamu. Yesu wali byonna bisoboka. Mujjukira yayinza okumulala wamuze. Awuyiriza omulamu naye naye besemukamu okutwaayo nakuwa. N'abagamba kiki ekitwagisa amawulire g'okuyinza ennyanja ey'okusanga Mukama wayeyambisaawo. Obeera n'Yesu wakusuwa nnyingi. Okubeera walunga yogereza akola ki? Ayonsa. Eyaliwo wamu okubuusabuusa nti ddala. N'olwekyo Mukama atuyise okutunuulira engeri gye tweyisaamu mu biro ebyo. Muleme kukwaniriza ng'ebyembe bino naye mukebe Katonda by'ayagala bwe bikola ki? Bwe biri nga birungi, nga bisanyusa, naye okusinga byonna nga biki? Nga birungi. Si buli kirungi kiba kituufu. Si buli kisanyusa kiba kituufu. Naye kyetaaga okuba ng'ekirungi kisanyusa. Bategeeza abasaabisi ebigere. Omusajja omusomesa yasomesa nga kolayiniya ye yagamba energy points at any particular time are in the state line. Point to from one point to the second. You walk about evangelism. Mulayini entuufu. Naye abandi kasita bagamba bateeka mu point ey'okusatu. It takes a wise man to arrive in the tree in a straight line. Awetanga mubiri. Mwana omubaali weekwala naye. Mwana olaba kyekoze kiki. Kyekituufu kirina abaana bakuwala. Abagala baga nti obwongo obuwala kubeera mu kisasi. Omugwa. Bw'abaate kwagala kwayagala omugamba oyo omuleke n'akumulesa mu neekuba. Alaba nakyakoze kiki. Naye bwe bamala n'atakula. N'omugamba nti bayo ewooyo gwe weekwalamu naye agatumuzaayo naye. Bw'aba baga nti obwongo obuwala kubeera mu ki? Mu kisasi. Essaawa yonna yeekuba. Naye n'akulya muyiseemu Yesu. Teekamu Yesu wakati ng'etumye naye. Olabe biri gy'obeekwala. Buli lw'oteekamu Yesu olaba biri nga tekwala. Manya muliwo ekitala. Ate nga n'otegeere nti Yesu si yabeera omuki. Yesu si yabeera omukyama. Ayi nga yuko yabo ne bakyama. Naye Yesu asigala naye ali mu kituufu. Kale kyebanga bakubiriza. Bakutandise omwana. Era nakukangula olunaku. Tugire ebibindi eby'ebyo. Yeyeetaaga okuza obuki. Obujja. Naye nga ekisinga byonna enkolagana yaako ne Mukama. Tulabe kweri era tulabe Mukama ku baali. Yawuke munoonye era yingira mu bizinesi yamuleka. Okuyinza okutambula okweri Mukama bw'atakugerere. Tulina nkeera yonna. Olugendo luno kubanga tunaatambula bulungi. Agutambula asaba Yesu okukalaba. Inaasaka.
obulungi twebaza olw'obubaka obuzibuziddwa nga tumaze okuyita ennaku ezenkulu n'amasanyu gaamu gonna nga tukomyeyo mu mirimu gyaffe abasomi batera okutunuulira kusoma na byonna bye tutambuliramu tubeere Mukama okutunuulira era okutambula nga tukola ebyo by'oyagala nga tuwaayo emibiri gyaffe nga bwe tubadde tubuulirwa nga ssaddaaka ennamu nga tetufaanana n'emirembe gino naye nga tukola ebyo by'oyagala era by'osiima tulemeka ku bujaguzi nga bwe baagendanga bulijjo nga bagenda e Yerusaalemi nga batuusa Luwalo naye tujje mu kkanisa nga tutubuulidde nga tukusinza mu mazima era n'emumulo mukope tusobole okufuna empeereza okuva mu kutya kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama ne batukolwa bakali bafiki batuuka tugenda okuwayira okuyimba akakusa musabe kijja anamukaaga musabo omusadde.
kulipa ndio unaanza kwa wewe kama hivi hali kama nao hawa kwa hali hii kwa hiyo ni Owe amani, era omwe
kukkiriza okwegayirire Mukama ogyeweze byonna ebiyinza okunaala amasima okweyongera okufagirira ababe era byonna bali kunjo omubeera omulimubalikibwa mufagire muno era nekabisa y'ekku n'obwesiba n'okwegerereza bwayekikuzi Mukama waffe era Katonda asaba omukulu n'obuwombe bungi tusaba okwomusa abantu bano Mukama okusinga ennyo abamaali omwendo okukola ebyo Mukama naawe okuzendaabwe era ekitongoleza byomwe okutumya abagani mu mulimu gw'okubuulira enjiri y'obulokozi mu kanisa muno era okkirize bonna abakulimu enjiri okwegenya okw'amazima era n'okukkiriza obulamu oyinza okuteekateeka emitima gy'abantu bonna okufuna ensigo y'ekigambo era ow'ekigambo kino okubeezebwa era kibale ebibala ate ebibala ebikulu ekikwata kwa Yesu Kristo Mukama waffe kyebanga y'okusaala ekingi ekyakatonda n'okuma Katonda oyo abakuumye okusabalatirize aleka okubagatinda Katonda aleka okubatumulanga mukuma era abatumulire mukamukiika era n'omusa Katonda aleka byonna kisakumamu wegatumwe era kinyunyanyirwega olimo okuba kwakoleza kijjo Thank you.
katonda ayinza byonna akaggwawo wamukama waffe yesu kristo oyo eyayolesa ekitiibwa ki omulimu ogwaffe alyoka atugyeyoyiriza atuleete mu musana waffe ogw'ekitalo kale naffe abamu ne bamalayika amwe bajjajja ne bannabbi abatume n'abatume era n'ekibiina ekimu kyonna atukubuza erinnya ly'ekitiibwa nga tuteekereza okukamala nga tugamba nti omutukuvu ekitiibwa ali mukama aliko ekitiibwa kyonna n'okwebaza leero omukulu balumusanyi kyaleka mwana n'omuyeka ekikusukalukalera mukamusala yabeera n'omusaddaaka ebintu enamba ekkubu ekangako era ng'ebazaale yesu n'okuyitawo n'akabakikusekoba omuliisalikokusobalikomawo era n'abayamulye okukwatanga ayitakuwesa tuligaiteeyo omwekkulugire omwekkuleero twakuleetondolero era abanenyi omala omukozi wa yesu kristo nagalagombi guno omuntu omungi era omusali ekyo kyekibamuyamukwe era agenda okwebaza n'agwenyamu n'abalya abayimbabweragana oleke olwekebwa okwendibakubamu oleka kwemutokunakuyandakukujanze era agamba nokulya agira bwaki
era una
Thank you.